Abatuuze nga bakawe bitagambika bagamba nti bafuna ebbaluwa okuva eri Pearl Hope Investments Limited ne Jama Investments Limited nga zibalagira okwamuka ettaka kwe bali. Abantu aboogerwako basangibwa mu zones eziwerera ddala 3 omuli Old Killa Road LC1 zone, Kisenyi 1 LC2 zone nga kwotadde n'ebitundu bya Mulimira. Ebbaluwa eno yali etegeeza nti ayagala okwegula alina okusasula ensimbi eziri wakati w'obukadde 2 n'obusatu okusobola okufuna ekyapa, oba si kyo bano baaweereddwa ennaku 7 zokka okubeera nga baamuka ettaka eryo. Okusinziira ku batuuze bagamba nti ayagala okubasengula tebamumanyi era tebamulabangako, naye nga bateebereza nti Mr. Senfuka David ne mukyala we Jenny Senfuka nga kwotadde ne Nanfuka Katrina nga bano be bali emabega wa Pearl Hope Investments Limited sako ne Jama Investments Limited be baagala okubasengula ku ttaka. Neewunyeza nnyo okuwulira nti ate abatuuze baffe bagenda kubamenya. Bamaama bataata batuzaalidde wano, ebintu bye bakola tetubitegeera. Chairman aveeyo abuulira abantu ani yagula ettaka lino. Ye kansala wa Church Area Kakoza James asabye abatuuze okubeera abakkakkamu nga bwe balinda paka ku lunaku olw'Essande nga basinkanye abaagala okubajja ku ttaka bababuulire ki kyennyini kye beetaaga. Ono abagambye nti tebalina kukyamuukirira kubanga ensonga eno bannabyabufuzi bongera okugiteekamu omunnyo olw'okuba Kyagulanyi ava mu kitundu ekyo eky'e Kamwokya. Mbakakasa wano mu Kamwokya teyinza kubanga Lusanja, tekisoboka. Ono honorable wano munnabyabufuzi bwe bawulira nti ali mu ttaka lino waliwo abongeramu omunnyo mulla omunnyo gwonna njagala muguyemu amazzi mangi gukole ki gunaabulukuke. Honorable Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine nga mwana nzaalwa y'e Kamwokya mu buvumu obw'ekitalo ategeezezza nti tewali muntu yenna agenda kukaka bantu kuva mu kitundu ekyo kubanga tebaliiyo mu bukyamu. Ono agambye oyo yenna agezaako okwagala okusengula abantu mu bumenyi bw'amateeka ali mu katemba yennyini. Ono agasseeko nti singa banaagenda mu maaso n'okozesa eryanyi abatuuze b'omu Kamwokya nabo baakwerwanako era nga gye binaakomekerera ku bo wajja kubeera waafudde. Olunaku lwa leero njagala kwogera ng'omwana wa wano. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna okuwandiikira ebbaluwa n'akugamba awe wammwe, oba oli ku kyapa oba oli ku kibanja oba wagulawo buguzi n'agamba nti akuwadde ennaku 7 oveewo, tekiba kya bujoozi wabula kiba kya kumanyiira. Omuntu yenna agamba nti nno agenda kujja akozese effujjo oba akozese amaanyi asendewo Geto e Kamwokya mumugambe nti alimba. Either agenda tuttira wano oba agenda kusigala wano. Bobi Wine agasseeko nti ye weewawo yasobola okwegula era ng'alina ekyapa tagenda kulekereraawo kubeera ng'alwanirira abantu be yakuliramu. Asabye abantu okubeera abakkakkamu basobole okwerwanako, wabula abategeezezza nga waliwo bannamateeka abatandise dda okutunula mu nsonga eno. Ensonga ezo bassebo ne bannyabo twakwataganye n'abakulembeze. Tulina ttiimu yaffe ey'abannamateeka abamu mubalabyeko wano. Gano ge gamu ku mayumba g'olaba wano e Kamwokya agagambye okubeera nga gagenda kusengulwawo. Abatuuze ennaku zino basobola kutebuukye nga bakukunadde nga lumonde mu bikata oluvannyuma lw'okufuna amabaluwa okuva mu Pearl Hope Investments Limited nga bano bagamba nti obudde bwonna bagenda kubasengula singa tebeegula mu bwangu obw'ekitalo. Kati n'abatuuze bavudde ne bategeeza nti bakubeera nga beekubira omulanga eri eyo yonna gwe kikuwatako kubadduukira okulaba nga tebava mu kitundu kino. Era ng'olunaku olwaleero bagambye nti ku lunaku olw'Essande lwe bagenda okusisinkana abagambye okuba nti bawandiika amabaluwa ago be batalabanga nako bababuulire ki kyennyini kye beetaaga. Ku Record TV wano nawali Lubega Ibrahim Kasinga.